bannawe omusajja ono mwenna mwamulabye ng'akaaba alaajana bwensonyisonya awo n'afukamira n'awanjagira akatwala dokita ati gwe tokimanyi nti abantu banyigirizibwa ate oludda lw'owagira lunyigiriza abantu ne katonda gw'osaba ssebo ateekeddwa okuyiga lw'ogenda mulaga okunona omulambo waliwo anona omukyala eyazadde abalongo wekizoke bonna muba mugenze mulabo naye mukama essala yagyanukudde eyo epuleya wozansadde essala yagudde emikono gya katonda n'agiddamu mangu ebyadda nti akamyuko kaguze ate embwa yange neefuluma ebyoya simpule nabadde nakava ku baseka dokita ati ali bubi omukyala nankubira essimu nangamba dokita ati amale tolabye amaziga g'olimu n'ennaku gy'olimu weetaaga genda mu ggwanga lya Isirayiri togenda Isirayiri leeta mukyala nakijoba tugenda mu Isirayiri ne bazadde baffe bonna era nkunga bannayuganda mwenna abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga olina muzaddewo the gift you can give your mother and father mutwale mu nsentukuvu mu Isirayiri ngenda kufukamira ku waiting wall nsabe ebisiraani byonna binveeko ne mama wange nakijoba ebyadda nawe wakatiza nti wadde n'ebisiraani wa mu Maachi omwaka ogujja nga 28 paka ogwokuna tugenda Egypt ne Isirayiri kulengera ku bitukuvu bifo ebitukuvu Yesu yatambulira wano Yesu yayiri wano entaana ya Lazaro ekibatu kya Setaani kino kiri bweki ku nsentukuvu baddaye ngekyanjawulo nnyo pola yankubidde essimu nabagamba amwe blessed man takituufu webanga yes I was crying Egypt pola nankubira wa Africa one tours and travel aba Africa one tours and travel beba kukubidde ngenda wakabalagala wa ngenda ne mukyala nakijoba bw'oba oli weeru wa ggwanga oyagala kusindika maama oba taata oba ssenga oba mukaddewo oba ggwe wennyini oyagala kgenda kubanga abavubuka temusaba bazadde be basaba mazinga maama oyo alina obudde okusaba you don't have time to pray kasita obeera kiro n'otambula n'ojja ku Bukedde n'ozunga asijja nonaaba kunsula tonaaba abantu bakunga bagenda Isirayiri bannange abalungi abatulaba wano ku Volongo tubategeeza ekintu kimu kyokka kyokka oyagala kgendako Isirayiri oyagala kgenda naani okusinga maama taata ng'Abayisiraamu bwe bakwata ekkubo ne bagenda Emeka mu kifo ekitukuvu naffe ab'eddiini endala tusazeewo ne tugamba n'abasiraamu bakkiriza Isirayiri buli ddiini yonna ng'oyagala otambulako genda wali ku bannaffe aba Africa one tours and travel basobola okubanga bakutwala ne maama wo ate ebintu tuseyogera bwogezi Yesu ate yalina envi ati tezaali nsibe zino si nsibe gredi gyawuula Yesu litawunya kamwa kyetutte ani agoba nawe ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo gye bali kuma weerabidde ekitaata sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nyonyi maama naawe eno tikiti ya nyonyi nedda bannaffe aba Africa one tours and travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno nfudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.